okusimbira abantu abalala bajje tukole nabo. Tusaba mutuweereze ebiwandiiko ku bye muzudde, ate tusaba mutwongeremu n'okunoonyereza mu bintu eby'enjawulo naye naddala mu by'obulamu tusobole okulaba nga tukola omulimu mu bantu nga balamu. Kityo Brian ku Dream TV. Kaimwe balenyo banaffe olw'obuyambi obumwadde Nabagereka Foundation ate nga bakembera ddala okuyambako mu kulwanyisa mukenenya mu baana abavubuka wakati w'emyaka 10 na 24. Eyo nga tuvuddeyo abazadde bakubiziddwa bulijjo kakasa nti abaana baabwe baliisibwa bulungi okusobola okwerinda endwadde ez'obulabe egamba nga anemia n'endala ezikosezza abaana ensangi zino. Omulango guno gukubiddwa Richard Baguma ng'oni akulira ekitongole ki Civil Society Alliance for Nutrition Uganda. Okusinziira kunoonyereza okukolebwa ebitongole ebyenjawulo, gavumenti ezeefiirwa ensimbi eziri obutabalika bubiri nga kino kiva ku ndya mbi ey'abaana abato. Tugenza okwesanga nti obutabalika gavumenti bwefiirwa n'eggwanga lyonna si gavumenti yokka ffenna wamu. Obutabalika okunoonyereza okwakolebwa mu 2017 nti busuka mu butabalika bubiri trillions ebbiri Uganda zetufiirwa. Ekyo olaba nti ku kiseera ekyo kyalinga ebitundu 5 ku buli 10%. Richard Baguma akulira ekibiina ki Civil Society Alliance for Nutrition Uganda ategeezezza ng'endya embi wekyali ekisibwa no mu ggwanga nga bakiviira ku bazadde obutaliisa bulungi baana baabwe naddala abali wakati w'emyaka 2 ko n'5. Kyekizibu n'abaana abangi be tulina mu ggwanga lyaffe. Kuba ku myaka egyo abakyala we bafunira embuto okutuuka ku myaka 2 n'okutuuka ku myaka 5 abaana tubaliisa bamama tubaliisa bubi nnyo ne bali ebintu ebitabayamba mu mibiri gyabwe kugizimba, ate n'abaana ne balya bubi ne batayonka ababa bayonse, ate ne tubateramu ebimere bye bandibadde tebalya. Ffe bye tulowooza nti bye byakabi. Okusinziira ku ono kino kisinga kuva ku bazadde abatamanyi ndiisa nnungi gye balina kuwa baana baabwe. Abantu abalowooza nti tulinayo ku busente ate abaana tubaliisa biri ebibi ate ebibyonoonera ddala. Tubanywesa soda, tubagulira bino ebyokunywa ebiwooma ennyo ebiri mu paketi oba mu bucupa, tubagulira chips n'ebigenderako ebyo bye tubeera nabyo bye tubatwalira bye tubawa. Balya nnyo amawuwa ye popcorn. Okusinziira ku Baguma, ekirwadde ky'abaana okubulwa omusaayi mubiri nakyo kyekuusa kubanga balya bubi. Eggwanga libutikiddwa kati nga wano okubeera n'aba especially abakyala n'abaana nga tebalina musaayi kye tuyita anemia. Kumpi ebitundu 9 ku buli 10 by'eggwanga lya Uganda kibutikiddwa kino ekizibu. Abaana okubeera nga kyenjogeddeko kuba obanyi mu bifo byonna wali abagagga waliyo n'abaavu. Kati kino double burden gye nkugambye kati ng'eri mu baana eya malnutrition ekosa abagagga ekosa abaavu. Kati ogenda okwesanga mu bitundu kumpi byonna weri waliwo ebitundu bye tumanyi kati gamu bugwanjibwa bw'eggwanga awali amata, awali akalo, awali obushera, awali emmere ennungi, awali enva endiibwa, awali ebijanjalo n'ebinyeebwa ebyandibadde nga bye bireetera abaana okukula obulungi, naye ate ng'abo be basinze okukongoba ne babeera nga bali. Wabula n'abikudde ekyamanga balina enteekateeka y'okusomesa bannamawulire okwetoola eggwanga lyonna okulaba nga nabo basomesa abantu ba bulijjo ku nsonga y'okuliisa abaana baabwe obulungi. Lwakuba tekinava kuvaayo okutambula. Ffe kye twakoze nga beekuŋŋaanyira wano mu kino eky'abaana kyewa ki Civil Society Alliance for Nutrition, twakola okunoonyereza netugamba naye bo bannamawulire ensonga eno basobola ogisomesa abantu ne bagitegeera. Ne tusanga nti ku bannamawulire 160 mu musobyo betwagenda nga tubuuza betwakola mu research mu ggwanga abasuka mu bitundu 9 ku bo tebasomesebwangako ku bukulu bwa endya ennungi n'ebuzibu obugwayo mu ggwanga. So omulimu guno tugenda gutandika era next week tugenda kubagulu tugenda kwetoolola eggwanga, naye kati ffe tusinga obutono. Julius Muhumuza akusakidde eggulire lino ku Dream TV.